Bw'otuuka mu kabuga Kayunga ky'osooka okukubako amaaso be baana abalonda obucupa ssaako n'abo abataayaaya ebyokusoma baabivaako dda ekintu ekitadde ebiseera byabwe by'omu maaso mu katyabaga. Abatuuze bagamba nti akabuga Kayunga kaafuuka kuŋŋaanyizo ly'abaana abataayaaya ebyokusoma baabivaako wabula ogw'okulonda obucupa okufuna ensimbi kyokka abalala beegumbulidde omuze ogw'okusamba enzigi z'abatuuze okubabba. Tubadde tukubiriza abantu bonna tuddeyo tukole structure zino zikume. Era si wano vice chairperson akwata obuvunaanyizibwa bwe yavunaanyizibwa ku maka n'abaana. Bw'owayamu n'abaana bakutegeeza nti embeera yabasukkako nga y'ensonga lwaki beegumbulidde ogw'okulonda obucupa okufuna ekigulira magala eddiba. Tuli banaku nnyo ate kisooka taata yafa maama yekka yaliwo ate ne maama naye ali mu mbeera mbi kati teteka tukozeeyo batufunyeyo nga mutwalo tugwako ekyemisana ekyeggulo ne tubeerawo. Nze olunaku nsobola olonda kiro Bano bagenze maaso ne bategeeza nti bandyagadde okusoma naye tebalina busobozi anti abasinga bamulekwa nga tewali ayinza kubawa nsimbi za kutwala ku ssomero. Obeera n'ebirungi bingi mu maaso naye ate osasoma owobonaabona obonako yakusipiti bidi ng'oyita mu mbeera mbi kati kyetaaga nange nesoma nembeerako nga abaasomedde. Nze mbeera ni taata waffe omuto ate taata waffe tatuweerera kugenda ku ssomero kati nze wekusaawo nzije noonyenga ebicupa nfunenga ssente. Akulira ensonga z'abaana n'abafumbo mu disitulikiti y'e Kayunga, Collins Kafeero, agamba nti basanze obuzibu bunene olw'omuwendo gw'abaana abeeyongera ku nguudo kyokka nga n'abamu batandise okwenyigira mu mize. Omwana waweza emyaka nga 7 ng'asula bweru aba afuuse muzibu nga tasobola kubeerawo nga n'omukuba oba okumulereza oba okumutereeza mu layini omwana adduka buddusi. Kino we kijjidde nga disitulikiti y'e Kayunga wamu ne Nebadda Foundation ekitongole ky'obwannakyewa ekivunaanyizibwa ku kulondola endya y'abaana mu Kayunga bakuza olunaku lw'omwana w'omuddugavu e Kayunga era abakulu basinzidde wano ne bategeeza nti omwana alina okufibwako ebyensusso. Waliwo emirimu egyekkirizibwa mu tteeka light work omwana okumuyigiriza naye omulimu gwonna ogukosa omwana at that level tegukkirizika kubanga ejja kuba kosti nnene eri eggwanga lino. Abaana bwe tulaba abalalu, abaana bwe tulaba abaseekuuse ebintu bye baba bakola byavuba buto. Minisita w'abaana n'abavubuka mu ggwanga Sara Mateki ayogedde ku nsonga y'abaana okukola obubi mu bibiina era akuutidde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okukubiriza abazadde okuzzayo abaana baabwe ku masomero. I don't think that they are failures. You cannot call a child of P7 a failure. There are many reasons. Maybe at home things were not right. Maybe the child was absenting herself or himself. Many reasons. Ono agamba nti bakyali mu nteeseganya okulaba ng'omuze gw'okutyobola eddembe ly'abaana ku mitimbagano kukomezebwa. Avoiding our children being abused online. This is something that has been going on. Our children have been exploited, others have been cheated. Titus Jemba ne Roger Sekabira, BBS Terefayina.